Finally, General Museveni kikakasiddwa yeetondedde eggwanga erya America kw'ossa ambasada waalyo oluvannyuma lw'ebigambo bya mutabani we era nga ye CDF w'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba bye yavaayo n'agenda mu maaso n'okuba ng'ateeka ku mukutu ogwa X oba former Twitter bwe yavaayo n'ategeeza nti eggwanga erya America lirina okwetonda ne ambasada ono oba si kyo olunaku lw'Emmande ajja kubeera nga amufulumizza. Okusinziira ku kiwandiiko kye tulabye ekifulumiziddwa foreign minister wa shadow cabinet Nkunyingi Muwada, kikakasiddwa nti General Museveni yeetondedde eggwanga erya America ku bikolwa ebya mutabani we ebyo byayise oboolyawo eby'obutali bugunjufu. Si gwe mulundi ogusoose General Muhoozi okuvaayo n'alumba amawanga nga ne gye buvuddeko yalumba eggwanga erya Kenya n'ategeeza nga mu nnaku 2 bw'aba amaze okubeera ng'alikubye era ng'aliwambye. Kale nno ensobi za mwami Muhoozi ziteeka taata we mu matigga era ne zimuleetera okubeera nga yeetondera amawanga ag'omwana g'aba akozeemu ensobi. Mu ngeri emu njagala kubeera nga nkutegeeza waliwo munnayuganda munnaffe yambuuzizza ekibuuzo wano. Yambuuzizza n'aŋŋamba Sajjime, ambuuzizza ku nkya y'olunaku olwaleero n'aŋŋamba Sajjime, kiyinza twala bbanga ki America bw'eba egambye okuba Uganda, kiyinza twala bbanga ki okubeera ng'egikubye? Akozesezza ekigambo n'egifuula evvu. Naye ŋŋenda kwanukula bulungi kubanga okuba Uganda kyangu, America okuba Uganda kyangu, naye ate okuba omuyeekera ekyo kizibu. Oyinza okuba tontegedde, ŋŋenda kujja nkunnyonnyole. Afuga Uganda muyeekera. Kakati ebyo bitunuulira emirundi ebiri. Omuyeekera aba ayina omutima nga tayagala na kumanya bya ggwanga. Kyokka eggwanga ddyo lisobola okubeera ne kye lifiirwa. Kakati America bw'ebanga yakuba Uganda tugenda bitunuulira. Oyina tunuya sayidi za Uganda n'omuyeekera agifuga. Ebyo si byangu. Ngenda kuwa ebyokulabirako. Mu ngeri emu bongedde okubeera nga bawamba abaana ba National Unity Platform ampuliriza era nga bwe tuwogerera waliwo awambiddwa omulala mawulire si malungi. N'olunaku olwajjo ebyavudde mu kooti sayidi zeeyo byabadde tebiwoomya nnakabululu okusinziira ku David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Zikiriza nkubuuzeeko wenna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera, wasuzeeyo otya, osiibyeyo otya mukwano gwange? Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abaatuddeho okubeera nga nkutuusaako ebyo ebibadde gy'otabadde n'osobola okubeera ng'obitegeera. Watali kubeera nga nkulisa, njagala kutandika oboolyawo n'akatambi kano katutandikireko mu bya kkooti, naye nga tetunnatuukawo njagala okusooka okubeera nga nkulaga oboolyawo ku biki ebizze bibaawo n'abo abazze beeyama okuta abasibe ba NUP, abo abasibiddwa mu makomera abasukka mu myaka 3 n'ekitundu nga bakunukkiriza myaka 4. Waliwo abazze bagyeyita we baawa Minisita Nobert Mao okujja okuyambako ku Minister for Justice. Yasuubiza nga bw'agenda obbayamba, byagaana. Ne baleeta Baramu Barugahare n'agamba kwatandikira, nabyo byagaana. Then katutunuulireko katono nnyo, then nzije tusimbulire awo embalaasi mukwano gwange. Katandikire wano then tweyongereyo. Omwezi ogwokusatu omwaka guno Baramu Barugahara nga kyajjalondebwe nga minisita w'abavubuka n'abaana yategeeza Paalamenti ng'amaze okukuba ebirayiro nti obuvunaanyizibwa bwe yali ayagala okusookerako bwali bwakulaba nga abavubuka abali mu makomera ag'enjawulo olw'ebyobufuzi bateebwa. Kyokka n'okutuusa leero abavubuka bangi bakyali mu nkomyo olw'ebyobufuzi ate ng'abalala beeyongera kukwatibwa ab'ebyokwerinda.
olwaleero Balamu ateekeddwa ku nninga okunnyonnyola Paalamenti watuuse ku nsonga eno gye yasuubiza eggwanga etanaba kuvaamu bibala. In fact bakutteyo abakubisa mu bali be yasangayo emirundi 2 buli lunaku babakwakula bukwakuzinga kamunye. In fact baba kidnappinga bukidnappinzi nga n'asembyeyo ye Achireo Achivumbi. N'olwekyo nze mbadde nkiraba nga kikulu nnyo kubanga wano mu Paalamenti yendabirwamu y'eggwanga wetulagira obunakuwavu bwaffe okujjukiza gavumenti eno nti teriyo kusanyuka kujja kuba kwa makulu ng'abavubuka bakyatulugunyizibwa. Balamu abadde abuulira Paalamenti ku bijaguzo by'olunaku lw'abavubuka olw'ensi yonna olugenda okukwatibwa mu kibuga ky'e Soroti ku Mande ya wiiki ejja. Ono agamba nti enteekateeka eno alina weetuuse. Gamba sikyerabiranga era kiriko era nakyogeddeko n'omukulembeze w'eggwanga agambye agenda tulungamya mu bbanga eritali ggwanvu okulaba nti abo abaana bafuna omukisa ogukomawo mu society babeere rehabilitated era babeere skilled babeere trained basobole okubeera bacontributinge ku nkulakulana ya Uganda. Kyokka asabye bannabyabufuzi okuva ku ludda oluvuganya obutapapira mu nsonga eno kubanga bayinza okugiremesa. No, president abeera president alina ebikwata ku ggwanga bingi byalina okukola. So bo tebalowooza nti president azanyira ku tyuni zaabwe nti endongo gye bakuba gyakola ki gyazanyirako. Ababaka balala bagamba nti olunaku lw'abavubuka luze mu kiseera ng'abavubuka bangi bali mu kunyigirizibwa nga n'abalala bali mu makomera olw'okwogera ku binyiga eggwanga agamba ng'enguzi. Okay, kale njagala kutegeeza mpuliriza nti abavubuka bangi bali mu makomera, bangi bali mu makomera era nga basibiddwa olw'ebyobufuzi. Nkiddamu olw'ebyobufuzi, sigamba nti basibiddwa nti balina omusango. Bw'owulira Balamu alinga agamba nti eggwanga lyegayirire General Museveni okuta abavubuka bano, which is totally wrong. Mwami Museveni naye akolera wansi w'amateeka. Kitegeeza omuntu bw'aba alina omusango bamutwale mu kkooti avunaanibwe omusango ogwo. Naye abantu myaka 4 saagala mutulowoozese nti bano abantu emyaka 4 mwe mwefuule nti no muli balungi. Oluvannyuma lw'emyaka 4 ng'omuntu ali mu kkomera tawoze kwega bw'aleetebwa mufutyanka mufutyanke tewali nsonga lwaki mumusiba. Abaana bongedde okubeera nga basibibwa. Abantu nga Balamu bajja kusiriwalira busiriwalizi ku bantu. So njagala kubeera ng'ensonga eyo njogerako bwe nti omukulu amanyiddwa nga William Pope era nga ye ambasada wa Uganda wano omwaka oguwedde bwe yali nga azze nga bamuleese wano. Interview eyo yagikola mwaka guwedde. Ebintu bye yayogerako ly'eddembe ly'obuntu. Ebintu bye yayogerako ly'eddembe ly'obuntu erityoboolwa ekisukkiridde mu Uganda. Njagala tusooke tuwulire ku katambike kano ye kiki yali ayogera ku ebyo ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu. Public, these are about respect for human rights, respect for democracy, inclusion of people from all walks of life into society, transparency, fighting corruption, open trade practices. The criteria is laid out in the legislation that created the original benefits. We communicate directly with the Ugandan government and any other government that may not qualify for the benefits, directly areas that can be a roadmap towards requalifying. Interview eyo yagikola mwaka guwedde nga yakajja bakamu appointinga okujja okubeera ambasada wano mu Uganda. Nategeeza nti tutakabanira eddembe ly'obuntu, human rights, era twagala enfuga eri ku mateeka. Abantu babeere nga beekolera okusalawo mu bintu eby'enjawulo. Now wano mu Uganda kiki ekitaliiwo? We twogerera olunaku olwaleero byonna nga tubyogera bino, waliwo muna NUP eyakwatiddwa. Olunaku lwabadde lwaggulo ku ssaawa yabadde ng'emu n'ekitundu ey'akawungeezi, omukulu amanyiddwa nga Ssennono Dennis era ng'amanyiddwa ennyo nga Don City. Ssennono Dennis ng'amanyiddwa nnyo nga Don City
yakwatiddwa ab'ebyokwerinda. Ono nno kansala LC3 yakwatiddwa olunaku lwabadde lwaggulo era nga yakwatiddwa abasajja ab'amagye nga batambulira mu mmotoka ey'ekika ekya drone be bamuwambye. Drone ennamba eri UAK 387H. Bano nno kigambibwa nti eno emmotoka ebadde epaakinga nnyo ku kitebe kya National Unity Platform ebweru awo, ebadde ng'erabibwako nga epaakinzeewo ku edikoota awo. So olunaku olwajjo bamulimisizza nga yakava ku kitebe bw'ati ku ofiisi meters ntonotono, bwe batyo ne bamuwambalira ne bamuteeka mu drone, bwe batyo ne bamubuzaawo. Ne buli kati tamanyiddwako mayitire, ne gye buli kati tamanyiddwako mayitire. Ye kansala LC3 Don City oba Ssennono Dennis naye yawambiddwa. Byonna nga bigenda mu maaso bawambiddwa. Ate waliwo okunyigiriza okuli mu makomera. Ffenna tumanyi bulungi baganda baffe abali mu makomera eyo era nga basibiddwa ebbanga erisukkiridde. Ampuliriza, abamu baafoosingiddwa olunaku lwabadde lwaggulo okukkiriza nti gubasinga, era abo abaagaanye wali mu military court e Makindye, abaagaanye baabazzizaayo ekikwasa ennaku, baabazizza emyezi 4 n'olunaku lulamba, babeereyo emyezi 4 n'olunaku lulamba. Muno mwe mwabadde Obaranyi Siraje, mwabaddemu Muwanguzi Po, mwabaddemu Muganza Joseph n'abalala bangi. Ampuliriza, bano bazzeeyo. Bolivia Lutaaya, gavumenti eri wakati mu kubeera nga enyiga abaana bano bakkirize nti bakola emisango, era nga babagamba bwe mukkiriza nti mwakola emisango mugenda kuteebwa. Bano abaagaanye Bolivia Lutaaya baddiziddwayo era nga bali mu bassa ku nninga bakkirize kye baagala. Singa mukkiriza tubate. Ly'eddembe ly'obuntu eririnnyirirwa mu ggwanga Uganda ebitagambika. Now, Uganda abavubuka olyakeera ku makya naga bateeka sanction ku ggwanga Uganda n'abakulu bano. Oli naavaayo n'atandika okuyomba mbu simanya basa sanctions ate era bafa bisiyaga. Teri we bafiira na bisiyaga. Bye mukola ebikyamu nammwe mubiraba, ebikyafu ebitajja yadde mu maaso g'abantu basajjamu abali mu yunifoomu, nammwe abafuze eggwanga ng'abafuga ebiralo by'ente. Ebigenda mu maaso bye mukola nammwe mubimanyi era mubiraba. So njagala kubeera nga nvaayo mu kooti eyo kussa ne gwe bawambye nsobole okubeera nga nkwongerayo. Munzikirize nzije ku kibuuzo ekya muganda waffe eyambuuzizza nti America kiyinza gitwalira bbanga ki okukuba Uganda okugifuula evvu. Ye musaayi muto awangalira mu nsi z'Abawarabu awo, Young Money, ye yabuuzizza ekibuuzo kino kye njagala tuwulirize, then mwanukule tugende ku birala mukwano gwange. Papa ebiro basize bulungi obulamu bugamba kibulade wawe okubuzeeko naye mala kumukutibwa toba DCP Uganda yangoberera ensonga baye biliseko nawo nkasamukoletenikatono nnyo kabifunze ama agole tokuba Uganda negikole obuloyo baate byangi kitandika bbanga nga bbanga ekimanyi tekitwala lunaku, tekitwala wiiki yadde omwezi, naye kitwala bbanga nga bbanga sokuta papa. Okay, ambuuzizza nti eggwanga erya America bwe liba nga lyakuba Uganda
kiyinza ditwalira bbanga ki? Muganda wange, nzikiriza nkwanukule bwe nti bwe kubeera kuba Uganda, America teyinaawo kiseera kisobola gikaluubirira yadde giwa buzibu okuba Uganda, kubanga entalo abasajja baazigonza. Abasajja tebakyaluwaana ntalo za ntuuke ku ground awo balwawo okuzirwana. Entalo za ground ezo za mawanga munda. Naye abasajja ebiseera ebisinga kati balwanyisa tekinologi whereby ayimirire Washington DC n'akomandinga n'akola ky'ayagala. Ate ebisobola okuziyiza ky'abaasindise wano mu Uganda ebyo tetubirina. Ebyo tetubirina. Ne bwe tuba tulina defense system tetusobola kuba nabimala kuziyiza bye baba baleese. Naye njagala kino tukyawula emirundi ebiri kiwambuuzizza. Bw'ombuuza America esobola okuba Uganda, nja kugamba egikuba ebitundu nga 89 egikuba. Naye njagala ojjukire kino nti okulwana n'omuyeekera ekyo kintu kinene nnyo. Dwaki? Era bw'ombuuza nsobola okugamba nti America bw'ebezze maaso ku maaso nga bonna bali ku ground kulwana na mwami Museveni, asobola obbasinga, asobola obbalema, akyayinza okubalema. Oba ntegeerekeka? Dwaki? Mwami Museveni muyeekera. Kankuweko ku lutalo olw'emabega. America yalwanako n'abasajja be bayita abajanjawiidi. Ndowooza baali Somalia, yes, saidi zeeyo. America, abasajja abajanjawiidi baakuba America era n'eremererwa. Yalemererwa okubeera nga etuula ku nfeeta akabinja kano ak'abajanjawiidi. Ne ekyaliwo kyali bwe kiti. America teyalemwa kuba bajanjawiidi, naye abajanjawiidi baateekawo embeera. Mbeera ki gye baateekawo? Kwe kubeera nga America bwe yajjanga okubatolinga nabo nga bo bali mu bantu ba bulijjo, ba civilian. Now, nga kikaluubirira America, ogamba nti no, bw'eba yakubawo missile oba bw'eba yakubawo rocket launcher nga tesobola gikubawo kubanga waliwo abantu aba bulijjo, waliwo bannansi. Kati abajanjawiidi kye baazuula nti Omumerika ayinza otukuba n'atumalawo, naye afa nnyo ku bantu, tasobola kujja akube bantu ba bulijjo. Kati nga abakuba Abamerika bava mu bantu ba bulijjo, kyokka America nga tesobola kuzzaayo, olutalo lwagibeerera luzibu nnyo. Naawe nkikomyawo wano e Uganda. Omuntu atufuga ffenna tumumanyi. Yenyumiriza nnyo mu NRA okusinga NRM. Dwaki yenyumiriza nnyo mu NRA? Kubanga NRA yezaala NRM. NRM bakolera ebikolobero. Era NRA ye yamuleeta wano. NRA kabinja k'abayeekera. Oba kati byenjogera otandise obitegeera. NRA kabinja k'abayeekera. Nti Mwami Museveni njagala otunulya nga aliwo okwekalakaasa mu Uganda. Ne bwe kiba kyetaagisa kuba live bullet, bazikuba mu bantu. Era emiwendo mingi tugiwulidde ng'abantu bafa. Kiki kyentegeeza? Nti America bw'ejja eyinza obutabatolinga na yandibadde pulezidenti wa Uganda n'ebatolinga n'omuyeekera wa NRA. Atayagala kumanya mu ground mwali oba mulimu abantu ba bulijjo, asobola okuleka abantu ne mufa kubanga adifendinga ekikye. Kyokka America bw'eba erumbye Uganda yejja kubeeramu n'akagamba bano bantu ba bulijjo, naye gwe bazze okulumba ye talinaamu ako ka buntu.
So kiyinza okuwa America hard time okujjako nga bamuzinduukiriza buzinduukiriza nga bw'olaba ba Saddam Hussein, nga bw'olaba bwe bazze bakola abakulembeze b'obubinja obw'enjawulo ne mu mawanga ag'enjawulo. Of course America esobola Uganda n'ebitundu nga 98, naye bwe tubeera nga tuzze mu cross combat blood, bano abasajja ba mwami Museveni bayeekera, asobola obbeesibamu ng'alwaniramu mmwe abantu. Ekyo kimuwanguza olutalo kubanga bano abagenda America bw'ebezze yo tejja kujja kuba bantu ba bulijjo, kyokka yo omuyeekera ajja kuyimirira mu bantu ba bulijjo ng'awerekereza Omumerika amasasi n'ebiringa ebyo. Otegedde we luyinza omulemera weewo ne bwe kuba kumuzindukiza. Of course America eyina engeri gy'esobola okukwata mu mwami Museveni nnyingi nnyo, naye nkuwadde eno nti singa luba lutalo mukono muganda wange ono omusajja muyeekera yenyumiriza nnyo mu NRA okusinga NRM, kubanga NRA ezaala NRM. Njagala kubeera nga nkikomyawo. So kansubire nti okitegedde nga bw'obadde okyagala. Yes, America esobola Museveni era esobola Uganda ebitundu 98, naye bwe bibeera byakujja ku ground ono muyeekera talina kyafiirwa, naye bali bajja kulumirirwa mu nnansi. Ekinaava mu bali Abamerika okulumirirwa mu nnansi, ono ajja bawangula. Bw'anaaba olutalo lujja mulemerera Omumerika nga we lwamulemerera wali yali Sudaani. Yes, yali Sudaani Somalia ku bajanjawiidi awamu awo. So njagala kubeera nga ensonga ngikwata ngiteeke ebbali, then tweyongereyo n'ebigambo ebirala. Njagala kubeebaza buli ssekinnoomu yonna gy'osinziira okubeera nga ogoberera omukutu guno. Webale nnyo, webalire ddala mukwano gwange. Katwolekereko mu bigambo ebiralamu. Mpuliriza, wabaddewo obunkenke obuwerako wakati w'eggwanga Uganda ne miitingi ezaatudde ez'akafubo nga zino zituuzibwa mu State House ne Nakasero. Zino nga ziruubirira ku bigambo CDF w'eggwanga General Muhoozi bye yayogera ku ggwanga erya America oba ku ambasada w'eggwanga erya America. General Muhoozi tukkiriza azaalidde muzeeyi w'ebizibu bingi wakati mu kwogera by'oyinza okuyita eby'ensimattu, ate n'amala n'abidiriitinga. Naye njagala mujjukire era muleme gamba nti bino bya nsimattu. Nedda, waliwo ebigambo ebyogerwa nga abyogedde nga ye naye ng'emabega babibaakinze. Okugeza kyangu nnyo mwami Museveni okusindika General Muhoozi awandiike ekintu naye ng'ayagala kanga mu ggwanga erya America eryo, tulikangemu tulabe. Ne wakati mu mutabani okubeera ng'awandiise by'awandiise kyaleetedde taata kwetonda. We tugenda okgenda kyaleetedde taata ate kugenda mu maaso n'okubeera nga yeetonda. Lwaki muzeeyi yeetonze? Njagala tusooke tufune wano foreign minister mu shadow cabinet amanyiddwa nga Nkunyingi Muwada. Nkunyingi Muwada avuddeyo n'atuwa ekiwandiiko wano. Njagala tujjukire nti waliwo bbata ezibaddewo ze tubadde tutatunuulira nnyo wakati wa Uganda ne America. Bwe baagoba Uganda mu mukago ogwa AGOA, foreign minister yavaayo n'abaako by'ayogera. By'ayogera mu kugoba Uganda ogijja mu AGOA gye mbadde njagala nti Nkunyingi Muwada agamba bw'ati nti relations Uganda government janenya US Uganda relations anenya
blame agitwala ku Uganda. Nkunyingi muwada agamba nti nno mu Novemba wa 2023 we bateekawo America bwe yateekawo suspension eyateekebwawo oba bwe yasuspendinga Uganda okugijja mu mukago ogwa AGOA. Uganda State Minister of Foreign Affairs Okello Oryem yavaayo n'ayogera arrogantly, n'ayogera mu ngeri etaweesa kitiibwa. Njagala kufuna wano ku minisita gwe twogerako amanyiddwa nga Okello Oryem, yoyo omwami gw'olabaawo. Okello Oryem yali arrogant, naye nga omukago gwe bajjamu Uganda mukulu nnyo mu byensuubuligana wakati wa Uganda n'eggwanga erya America. Agamba nti nno Mwami Museveni ne baminisita be bo beeyisanga bo bennyini ye Uganda, so nga ate bandibadde bakiikirira Uganda. Nkunyingi muwada bw'ati bw'ategeeza, bandibadde bakiikirira Uganda okusinga bo we baleeta endowooza yaabwe eri abusive mu diplomasi. Oba ntegeerekeka nti Okello Oryem nga minisita owa Foreign Affairs yandibadde ayina engeri gy'akwatamu ensonga eno, so n'atabeera mu kuvuma, kuvoola n'okulaga nti America tetugyetaaga, kubanga ng'eggwanga twetaaga America, ensimbi zeetuwa buli mwaka, mwe mwogeranga mmwe mu ngeri etawa kitiibwa, mmwe mufiiriza ggwanga. So ne tuva eyo ne tujja ku byabaddewo, tetujja biddamu byonna, nti General Muhoozi yalumbye ambasada w'eggwanga erya America era n'amusaba akwate ekkubo obutasukka ssaawa 48 ayolekere mu State House yeetondere Muzeeyi Museveni. Now ebyo tumaze obbiwulira era tubitegedde, naye twategedde olunaku olwajjo nti ambasada ono yabadde n'okusinkana wakati we ne General Museveni. Okusinkana kuno kwabaddewo lunaku lwajjo e Kawungeezi. Okusinziira ku Nkunyingi muwada n'ekiwandiiko wano ekifulumi agamba bw'ati: Finally, General Museveni seems to have apologized to U.S. government and to the U.S. ambassador to Uganda on behalf of his son and confirmed agamba nti finally General Museveni alabikanga eyeetondedde gavumenti y'eggwanga erya America ne ambasada wa America wano mu Uganda ku lwa mutabani we. Tubijjukire emabega nti Muhoozi bwe yagamba okulumba eggwanga erya Kenya, muze we yamuyita n'amugamba ofaaki n'ensi ofaaki n'ensi, n'awunzika ng'amuggyeko obuyinza, yali Command of Land Forces, n'amuwa ekitiibwa eky'obwa General era n'amufuula omuwabuzi we ow'oku ntikko, amuwa amagezi. Kakati wano era Mwami Museveni yabissaamu engatto n'ayolekera eggwanga erya Kenya ng'ayise mu biwandiiko oba mu buwandiike n'alinnya n'okulinnya yeetondere Kenya olw'enkolagana omwana gye yali amenye. Leero Nkunyingi muwada ayongera okugamba nti kino kikakasa kye nabagamba gye buvuddeko ku statement ya Foreign Affairs nti ebintu ebirimu diplomatic channels ebiseera ebisinga zirina kuhandolingibwa mu ngeri kwegamba
bina kwandulingibwa mu ngeri eri diplomatic values nti ensonga eza diplomatic channels zina kubeera nga zihandulingibwa mu diplomacy we zina mu ngeri ya kikugu oba ntegereka era values eziba zirimu oba ezivaamu ziteekeddwa kubeera diplomatic. Wakati mu statement General Muhoozi gye yakola emenya diplomatic threats omuntu nga CDF Chief of the Defense Forces okujja mu bintu ebiri diplomatic aba amenya policies ne values. Now Nkunyingi Muwada agamba wano wabadde walina okubeerawo apology. Apology from where? Apology okuva eri Muhoozi ng'omuntu ne taata we nga fount of honor. Now olunaku olwajjo twabalabye nga basinkanye butereevu ne tumanya ki ekigenda mu maaso, ne tumanya kiki ekigenda mu maaso. Wabula Nkunyingi Muwada already abadde yawandiise statement eno ng'agamba statement on threats towards US ambassador and US embassy by Chief of Defense Forces. Kino kya bulabe era abadde yawandiise ekiwandiiko kiriko articles eziwerako nga akiwandiikidde Paalamenti ya Uganda. Nkunyingi Muwada kino yakiwandiise ennaku z'omwezi 7 lwabadde lunaku lwa Mande, lwe lunaku olwajjo. Ntegeerekeka. So Mwami Museveni apology eyo yagikoze. Nabazanyidde bakayita batya nabazanyidde ka comedy awo akatambi awo nga kalaga omwana omutamiivu bwe yagenze ewa kitaawe n'amuddiramu ensonga mga taata Bobi Wine nsobola omukuba amasasi, nsobola okulumba Kenya mu nnaku 2 ne tubawamba ne tubawamba. Naye ng'omwana ebyo byonna yabyogedde ng'atamidde ebitagambika. So mwewala omwenge naddala abantu abali mu bifo ebinenemu, otherwise bigenda kuzaalanga ebizibu buli lunaku. Yenza Sajjime nsinzidde ku mukutu DPTV Uganda okuba nga nkuwa update naddala ezifaananako bwe zityo. Mukama Katonda abankuumire tusinkane nate omulundi omulala. Mbaagala nnyo.